abaana abato bambi bannumya omwoyo wadde temulina ttaka naye mufunye ekyokulabirako ekituufu. Bano abagagga be mulaba bizimbe, emmotoka mpya, mayumba gatemagana nga temumanyi tebabalaga ssente wa gye ziva. Muhammad Kakiika kyekyo kyazze okubalibareetingako. Ne mubeera n'ebintu bingi nnyo, bakka mu nnyanja bakola kino bakola kiri. No! Eri omuntu abalaze ssente bwe zikozesebwa, bambi bali sibanenye obutabalaga ssente engeri gye bazikolamu, because buli muntu enkola ye ya ssente yagimanyi. Naye kati nze sirina nsonga entiisa kulaga, because ssente zange ziri clean. Ssente zange nambulukufu, kyova olaba nga nkulaga nkunnyonnyola okuva lwe nafuluma university wa gye nkoze na kiki nsobodde ntya okukola ebintu bino. Kati mbalaga kasooli nti kasooli yekka tekikwetaagisa kuba na acres 55 ze nnina wano. Gwiga gwe omwana omuto nkulaze nti acres 3 bw'osalawo okusima akazi n'ozifukiira n'oteekako akajimusa naawe obeera ne ssente ng'ozijjamu oba mu kasooli oba mu miti oba mu ki. Kino kintu kya kununula bantu okuva mu engeri bannange ffe tukoze tutya bannange naffe ssente tulizifuna tutya. Abazifuna teboogera engeri gye bazifunamu, abazifuna tebababuulira engeri gye bazizaazaamu, kubanga bambi baddembe lyabwe okusalawo okwesigaliza information eyo. Naye abamu bavuddeyo nga boogera bwogezi, mindset, ndaba theories nyingi nnyo mu ba motivational speakers. Please, nze munzije mu motivational speaker, siri motivational speaker. Nze nsomeseza emyaka 34 nga nsomesa byanfuna. Ate era n'embituukiriza n'embiragako mbiraga. Kati bwe bagamba cash flow, tambuza ssente nga ssente ziyingira. Kati zitunuulire wano kasooli. Zino acres 25 ezikala. Naye ate ekyali yava wansi. Kati oli bw'anaakala ng'ate nzizaamu omulala, ono aba akala ng'oli aweeka. N'obeera ng'oli awo, ate tebikyaliyo nti ettaka lyakaddiye, tebikyaliyo nti akasooli tajja. No, teekako akajimusa. Naye abaana abato bannaye ettaka temulirina, kapito temumulina, naye amagezi gabaweereddwa. Ebyokulabirako ebituufu bibalagiddwa. Tunuulira omugagga gw'obadde weegomba, tunuulira oba omanyi ennyingiza ye engeri gye yakolamu ssente oba n'ennyingiza ye na buli kimu. Sinenya bagagga abo butogera byama byabwe, batuufu. Kiyinza okunjokya nange okwogera ebyama byange, naye nkukakasa kijja kunjokya nga ndi mumativu, kubanga ng'omusomesa bwe nali nsoma okusomesa ebyenfuna, tebaŋŋamba nti bisome obisigaze gwe wekka nga gw'ofuna wekka. Okubisomesa bategeeza nti mbisomesa abantu abalala ebyenfuna naye babifune. Kyempita ebyenfuna amani economist ali practical. Ba professors mu universities mubalaba n'abasomesa theories zonna n'abakozesa exercises zonna, naye nga talina kyabalaga kiri tangible nti bakola bwe bati ssente. Ne babawa theories, strategic analysis, marketing strategy. Marketing strategy ani yagamba eyo birekere Katonda. Gwe lima kasooli wo ajja kukwatayo okikwatizeeyo. Just beera ne integrated approach. Kasooli bwagwa ebbeeyi nze nga mbafaako ki nga mukuba mu silage. Kasooli bwagwa ebbeeyi nze mbafaako ki nga muli ssente zange. Maize brand. Kasooli bw'alinnye ebbeeyi nga ali ku roof price nga neeramula nga ntunda. Wali akatundu kaakali nakatemyemu fuso nnya eza silage. Eri waggulu oli gwe nakoze owange silage, yenna nakoze silage, maize silage, ow'ente zange nga nzijjiramu mata. Kyekyo kye bakola.